Abaana bano abana amanya gaabwe gasirikiddwa baganyibwa okwokya essomero lya Mbogo Mixed School e Kawanda bakomezeddwawo mu kkooti okusomera omusango gwabwe oluvannyuma lw'okuddizibwayo olunaku lw'eggulo okuva ku poliisi y'e Kawempe. Oludda oluwaabi lugamba nti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana omwaka guno abaana bano baateekera omuliro essomero lino nga balaga obutali bumativu olw'okuba emiggo, okuweba emmere embi n'okubagaana okwambala obupati nga bagamba nti kwali kulinnyirira ddembe lyabwe. Kigambibwa nti mwenna nga bwe muli ne bannammwe abatannaleetebwa nga 3 omwezi ogw'omunaana omwaka guno Embogo Mixed Secondary School Nakyesanja mu disitulikiti y'e Wakiso mu bugenderevu mwakigendera ne muteekera omuliro ku kisulo ekimanyiddwa nga Kenjoyi Dormitory n'ekirala ekimanyiddwa nga Shoprite Dormitory nga byali bya Mbogo Mixed Secondary School. Abaana beeganye emisango egibasomeddwa okuli ogw'okwekobaana okuzza omusango n'okwokya ebintu era ne basaba omulamuzi wa kkooti y'e Nabweru Boniface Wamala abakkirize beeyimirirwe kubanga bakyali bato. Omulamuzi abakkiriza okweyimirirwa buli omu ku ssente obukadde 2 ezitaliiwo era omusango n'agwongerayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'Ekkumi omwaka guno guddemu okuwulirwa. Kkooti ebakkiriza okweyimirirwa muleesa ababeeyimirira bamatiza kkooti buli omu kkooti emukkiriza okweyimirirwa nga ku kakalu ka bukadde 2 mu butaliiwo nammwe abeeyimiridde buli omu yeyimiridde n'obukadde 5 mu butaliiwo. Omusango gujja kudda ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'Ekkumi omwaka guno. Kiba kitegeeza singa tebakomawo mu kkooti buli muyima ajja kuba anoonyezebwa asasule siringi obukadde 5 sinnakindi okwatibwa ne mudda mu kifo kyabwe. Tusayiseemu kyolumu okututeera omwana waffe okukkiriza okumweyimirira baba batugambye omusango munene biki naye kati ebisigadde bya kkooti bwetalina kyakusalawo. Ye Karen Namatovu kilaaka wa kkooti agambye nti ekiseera kyonna n'abaana abalala bagenda kukwatibwa ate basimbibwe mu mbuga z'amateeka kubanga omusango gwe bazza gwa nnaggumula. Ate kkooti era y'emu e Nabweru esindise musajja mukulu Kayongo John Ruzira ng'emulanga kukkakana ku musajja munne n'amutema olubale ku mutwe olw'okumuteebereza okwagala mukyala we. Kigambibwa nti Stephen Kabeera omutuuze w'e Kawanda eyakubiddwa baali bayagalanako ne muka Kayongo ategerekeseeko erya Nansubuga kyokka ne beekyawa. Wabula ekyajja Kayongo mu mbeera kwe kusanga Kabeere mu kayumba k'omukazi gw'ayagala n'amukuba ejjinja lya minzaani ku mutwe bw'atyo n'azirika. Naye n'akatuula bwenti ng'omukyala akyambuulira ebyo genda okulaba mwami Kayongo ava bw'ati mu kisenge ajja ngamba kasajja gweyagala ki wano n'akwata bw'ati ejjinja lya minzaani n'alinkuba mu mutwe wano wennyini. Awo nakoma okutegeera naye nga waliwo n'abantu abalala bajja mu kaseera ako babiri beyajja bamuvaako emabega kakati awo omusayi ne gumuvaamu mungi ne bansindika ebweru ebyaddirira saddamu kumanya. Kyokka omulamuzi wa kkooti y'e Nabweru Boniface Wamala bw'asomedde ababiri bano Kayongo ne Nansubuga omusango ogw'okugezaako okutta omuntu bagweganye wadde nga Kabeera abadde alinya n'ekiwundu. Wano omulamuzi wasinzidde n'abasindika ku alimanda Ruzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno lwe banaakomezebwawo okutandika okuwulira omusango gwabwe. Godfrey Katongole yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.